Hello, hello, Timu Mafioso. Timu Mafioso. Timu Mafioso. Abatatyantalo muliwa. Hello, basweethearts muliwa. Muliwa. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everybody. Hello. Good evening, basweetie. Timu Mafioso. Abatatyantalo. Abawakula enjuki. Nga tebambadde na buveera. Nga ani abakulira ye Agi Onyinye. Agi Onyinye. Akulira ba Timu Mafioso. Lizzy Andrew. Awoshi Wamala. Kabunga Swabi. Aisha. Nisha, Shakira Nisha, Batimu Mafioso, Nina Bado, Mtegevu Lozeti, Abatatyantalo, Abawakula enjuki, Various Yama. Mujje wano bamugaba levo, mumperevo, mwanguwe mumperevo. I'm waiting for reveling me. Choka, good evening, basweetie. How are you? Happy new month of November. May it be full of blessings. May it be full of blessings. Yeah. I'm here. I'm here. How are you? How is you? How is everyone? How is work? How is everything? How is life? Basweetie, mugamba ki? Obulamu bugamba ki? How is ekibuluumu? Hey. Mwe bamafia muliwa mukyakola kubuusi. Mukyakola kubuusi? Nze nazigoba nkola gwa kulya buli. Mukole gwa kufenka, mukola amatama. Munadde Uganda nga baboogerako. Hello, good evening. How is you? How is everyone? Mwe bamugaba level muliwa mumperevu. Typing. How are you, baby? How are you? I'm here to have fun with you. Abatayagala temungoberera. Typing. Wewunya biki typing kiki? Omuzimu gwa Nankya gukutiisizza. How are you, baby? Timu Mafioso muliwa mumperevo. Kabunga mujje mumperevo. Awoshi Wamala, Nina Bado, Lizzy Andrew. Bamugaba levo benjagala typing toseka. Mujje mumperevo nzize neetegese. Mujje mumperevo. Kabanda Oman, how are you, dear? I'm waiting for level. Nve wano mumperevo, nve wano. Njagala headi wogaba level wano yaba ajimpa nve wano. Atantya yaba nnyingiramu. Atantya nze ndi maje ga ku ttaka nengobererwa Agi Onyinye. Gwe Agi jangu mperevo nve wano nawe tondwisa. Lizzy, Benardzi, naye Benardzi tagaba level. Abagaba level wano Kabunga,
Nina Bado Mutegeevu Rosette Liz Andrews mujje mu mperevu naye ng'ani atantya Ulira ono your boss is not around, she's around. Wemba maliriza emirimu gye nze siri munaye nalufeenya siri nalufeenya nkola binyumira baby Masape Nalongo Aisha bano abantu bano tubatya naye bo batutya nnyo nange nfuuse Bobby Omuwarabu tumutya naye atutya nnyo gwe mugambe ngulira tiketi nve wano olabe watagenda wa maama we muyita akwegayirire wakireeba gwe gwe ddaawo wamma baby nze nkola binyumira Masape Nalongo owulidde sweet do what your body feels like in order to be happy okitegeera thanks typing mboyaka mukyala gundi wapi kubuzi kunywa amata g'abaana that's all nange ndi mwana wakireeba baby atantya mperevu nve wano onvumye endege agatambaala but I'm smart otherwise isn't it typing isn't it sweet hope I'm fine hope I'm smart yeah Masape Nalongo sweet wewe emirembe wotowa mirembe bano abantu tebasobola kukuweeza wotuula kimuluma ne womala emirimu gye ne womala emirimu gye n'otuula kimuluma kati nkole ki maliriza emirimu let me sit and have fun in order to retain power for tomorrow's work okitegeera thanks sweet I'm smart era nzize neetegesa mpaleva agimpe oba nyimirira nondaba am design have designed wakireeba gwe typing typing wakireeba smart mutwe kiteeteeyi ate si bya boosi wange byange nze sambala ngoye za mukama wange kunsiiga lukuku bebe nganywa g'amata g'abaana $8 nganywa kati nkole ki nze mbakolera kati amaanyi agabakolera enkya naagajja wanga sinywedde I have to come rain come sunshine I have to ganywa where are you nakintumira mwini man I stand up naye typing oyagala kunkubisa balabe wano nawe nyumye nnyo they will kunkuba si wakireeba smart aha situka tutambule baby ate tulagewa mukyale nga mpozi concert typing mbuva ku mata g'abaana waŋŋamba wa omwana amata nfuka ebikopo 2 ekyange n'ekikye because amwolusa omwana nange ndi mwana nnyina bazadde bange banzaala obbakolera si musango wa omwana amata nange nfuka ekyange n'ennywa tekiriimu sitaani naye nga mugamba kiba sweet happy new month of November nsaba mukama buli omu amuwe kyasinga okwagala mu guno omwezi kyatafunye mu gwa 10 buli omu gamba amiina if you want naye nga muli hawuba sweet emirimu gigamba ki alhamdulillah nze ndi fine nga we mundaba Shanizi mbonabona wekisaanidde naye sikyeteekako nnyo ku basajja kubonaabona najja kukola kudda waffe kati ekyokubonaabona siina kyessaako
newankubadde nnyina embeera nange gyensanga nennyigiriza but not as si nnyo ate era sigyeteekako nnyo. Yeah. Agandi tumusimisire Patricia wamma weenywera magira gwe. Amen sweetheart Desire Mukasa amen Aisha Nakitto Mukama abawe kyemusinga okwagala ba sweet mbagala nnyo. Baagala nnyo mikwano mukole mwebale kola eyakajjaguma n'akitambuza gamba alhamdulillah. Mukitegeere eyakajjaguma si byangu nga wookisuubira naye Mukama mu buli kimu gw'oba okulembeza. How long have you been there? Masape Nalongo sweet 1 year and 5 months. Okitegeera 1 year and 5 months. Ombeja oli how dear like your fans Nachi Sophia thanks dear though waliwo abatanjagala nvuma wekisaanidde Nachi Sophia waliwo abatanjagala naye ng'era level zibaamu. I can level where level is necessary. Washireeba nange nafuuse Bobby. I can level where level necessary. Bobby yawadde blind white level. Nga wendi muntu mukulu ensonga ezitali nkulu siziwa makulu. Naye nga thanks dear Nachi Sophia ya princess tulina okwekkiriza kuba omuwalabu tasobola kukugaana anti lya kino nange mbibba. Of course absolutely tuba tulina okubibba mu byonna amma oba olina okubibba kubanga waba takuwadde enkyo olina okukola amaanyi agagenda omukolera onaagajjawa nga tolidde. That's a way to go. Teweetya birye. Looking nice, keep it up dear Shaida Mpungu. Thanks sweet, in love with your voice. Tumusingire Patricia. Thanks dear. God bless no man curse. Yeah. Webale sweet. Temumeza na marara. Okitegeera sweet. Hey, beautiful. Thanks. Nga neesiimye ba sweet temumeza amalala typing nankuba akambe mu bulago. Naye nga ba sweet wamma omuwala bw'aba takuwadde kyakulya enkyo olina okukola olina okubirya. Nze tombuulira waŋŋamba bring milk for this one. I also get my cup and put milk and I drink. Kati enkya amaanyi gemba naagajjawo agamukolera. Ebyo bye bamanyira bo banywa amazzi g'omu kacupa g'ogende wali ku sinki osene amazzi mu kikopo ebyawa. Nze princess waapi? Nze nkwagala baby ate we same period 1 year and 5 months. Nachi Sophia thanks dear I love you too. I love you too sweetheart. Nze abatanjagala nze mbaagala. I don't mind if someone don't like me. The road to heaven doesn't pass in your house. Okitegeera tofaayo omuntu waba takwagala. Ekkubo erigenda mu ggulu teriyita mu nnyumba ye. Kati awo totya balabe baby. Kola bikunyumira. Feel what you want. Do what you want in order to make your body oba nkyogere ntya to make your body happy oba wemba nkyogere oba wentyo. Okitegeera sweet tofaayo kuba takwagala naye oli mubbi tosaana nakuba princess kyokka kyogeranga ekirina eminyira mu nnyindo.
Ronaldo Garcia, Namayanja Rosemary Monica. Namayanja Rosemary Monica nagambye nga bwe ndi muntu mukulu ensonga ezitali nkulu siziwa makulu weewummuzeeko kitegeera baby Namayanja. Ate nze kye mmanyi ku nsi, you can't be perfect to everyone, so that's the way to go. Namayanja owulidde sweet? Yeah. Good enough sikutaginze. Kati awo oli waddemba okunnyononerako data wo. Shanice, nze tebagaana kulya alhamdulillah. Kyakabi sweet. Monica oyina ennugu. Shanice Monica oyina ennugu. Baby oyo muveeko naawe. Abo twabamanyira gyebali. Kyebali kyova olaba Mukama yakola engalo nga tezenkanankana, okitegeera. Engalo tezenkanankana kati oyo. Sina budde bwe. Ensonga ezitali nkulu sizaagala ziwa makulu. I'm like my president. Yeah. I'm like my president. Okitegeera Shanice? Yeah. Ate nze ndi mafia city alosi. Kati oyo Monica yandisaanye ne yeewummuzaako. Oba naye ayagala gye live tewali amugaanye. Yeah. Wamma mbadde nkyabagamba mwewe emirembe. Bano abantu tebagenda kukola ki? Tebagenda kukuwa mirembe nga togyewadde. Gw'olina osooka n'ogamba kino bwe kiti wemmaliriza emirimu gyange ne weewa timetable yo. Wemmaliriza emirimu gyange nnyina okukola bwenti n'enkola bwenti kuba Omuwarabu ye tasobola kuweeza baby. Okitegeera sweet? Ye tayagala muntu atudde tamwagalangako, aba ayagala okole kaweefube kyokka omusaala we gutuuka ennaku z'omwezi ze bakusasuliramu n'anyiiga. Ne weebuuza wembadde enkola abadde tanyiiga naye kati ntuuse okusasulibwa ate akyusizza eddoboozi bw'aboggoka akutuma kino akutuma kiri. Chosen Becky baby, I love you too. I love you too my bestie. Ahimbisibwe Kenny niceness dear, thanks love. Yeah. Nze wamma buli anjagala mwagala, atanjagala siina budde bw'okuba ekkubo erigenda mu ggulu teriyita mu nnyumba yo. Kati why do I waste my time on you? Mbasekeredde Lucifer olabye. Wamma ba sweet, I love you. Chosen Becky sweet, how are you? Happy new month. Rosemary Monica mbwe nnugu kati kino nkiwalanire ki? Namayanja Rose kati laba ono. Kati afaaki. Nze by the way ebiseera ebisinga ndaba ne dippi z'abantu nga oba nkyogere ntya nga nekyoyinza omuvuma tokiraba n'ogamba kamwesonyiwe. Kuba nze nga nasazeewo kuvuma tewali ansinga, abammanyi bammanyi naye kati oyo Namayanja Rosemary Monica. By the way kuva ddanga erinnya Rosemary byebikazi ebyo ebibeera ne wooteeri nga bicaafu. Kati awo oyo I can't waste time on her. Hello sweet Narubega Aisha, how are you? How is everything? How is work? Kansubire buli kimu kirungi. Happy new month dear. May it be full of blessings, successions, byonna. Bannange wabula nze sejjusa nkoze emikwano kuno ate njagala. I love you kaliddalu. I love you too sweet. Aisha Nakijjo oyo mwesonyiwe baby siina budde bwakyo ekyo kinna kibijjigiri. Yeah, siina budde bwakyo kaliddalu.
wantuuma erinnya naye nga nze bami mbadde mbagamba baswiiti. Omuwarabu bw'oba okola takirabamu buzibu naye ennaku z'omwezi z'okusasula n'asooka akyusa kkala nze ndabira ku wange naye tebindya wonkyusa nga nange nkyusa. Hello Kibubbu, hello sweet, w'okyusa kkala nga nange nkyusa. Buli kyakola naawe kikole. Anyiize nyiiga oba mweyisiŋŋanya nga baabigwo anti ku mulimu tubanga bafumbo. Omusajja wa kunyiigira nga naawe onyiiga kati ne muno nga mu kiyumba nga mweyisa nga baabigwo. Omuwarabu anyiiza nti omwezi gwaweddeko. Si kyenva okwogerako wano Baby Nalubega Aisha n'owange. Antuma kano antuma kali. Beautiful baby Handruliz, thanks dear Mafia wange, I love you. Mwah. I will fight for you no matter what. Oyo Flora Masondali yeewummuzeeko. Olwaleero bannange kinsobedde kino ekikazi. Nkubuulire Nalubega Aisha. N'owange walaba faani ziddugala, walaba emabega wa kabada waddugala ku lunaku lw'okusasula bano abantu. Bano abantu bazibu. Anyiiga n'abanga agenda okuweeza obwereere naye nze tebindya kasita azibaala 10, 20, 40 paka we zigwayo n'azinsimbula. Tebindya ate nze kyemundaba kasita abeewaffe baba nno basanyufu. Ono ne bwanyiiga n'akutuka nze tebindya kasita kibubbu kyange kiba kisanyufu kisoma kati awo. Mbeera mwagaza ki ono gwe nasanga eno nga ngenda mmalako era mmuleke kati awo tekimmanyiira. Nax baby erinnya lyo linzibuwalira okusoma. Naxi Kisina Perfecta. I love you too sweetheart. Mukitegeera basweet ebyo tebikulya kasita abantu be Uganda baba basanyufu. Mami wo musanyufu, daddy wo musanyufu, baby wo babebi bo oba basanyufu bano tebakwatako. Nze nsaba Mukama mmazeeko nga sirwadde. Buli omu kye mwagaliza bambi atumazeeko nga tetulwadde tugende tusanga abantu baffe bulungi. Kubanga olaba ne bw'okola otya bano abantu tebasiima. Leero muyinza obbeera mu ssanyu ne musanyuka nno ne musheyalinga ne ku kyokulya. Kinyiiza bannange n'enkibuuza wasi. Oleka Nalubega bano balina biwowongole baby. Kati ono takulumya mutwe baby, just chill ha. Naye Katonda yatonda Omuwarabu kyokka asaala talina swala emuyitako. Asaala talina swala emuyitako ne bw'oba ofa. Naye balina emitima giri gyakaafuwala ya Rabbi. Imagine. Naye nze kasita nsimbula salale yange oba anyiiga oba tanyiiga ndidde omuceere neebase mpumudde. Simufaako akola bibi enkola byange kijaasi kimaafiya teri salaamu aleiku yaki tewali maafiya atabuuza ku makya. Maafiya teyeeyanza mpozi nze kye nneeyanza kimu musaala kuba omulala agaana okugukuwa. Kye nneeyanza kimu musaala. Naye nze ndi maafiya gwe mulaba. Si bya ku Facebook but personal mu maafiya. Nasinishe busese gwe seka. Naye oba tobamanyi bano abantu nze kimaafiya. Oba onyiize kasita onsasula tewali buzibu. Kimaafiya osese mwenya. Tomwenyeza face tough.
paka kumalako tebindya. Najja kola sajja kumwenyeza sajja kutolera salaamu aleeko. Okitegeera mikwano mukitegeera. N'asooka akyaza bonna amaaso ne bagateeka ku ggumanya bakugeya zino embwa zigeeya gasiya buloolo. Zigeeya. Kabunga swabiseka nnyo gwe mafiya so. Kati oseka ki? Swabi oseka ki? Wabaddewo wanampa level oluddewo wandimuwadde level. Naye nze sibadde na budde bwe kuba ntunudde ku DP ye. Nga talina kyankubako kyennyinza muvuma ne mmuleka. Kuba nange mpa level ku bantu abalina level. Naye kati oyo atabadde na level mbadde sirina kyennyinza mulevelingako. Naye nga wamma baswiiti mweyise kimaafiya eno woteeyisa kimaafiya tomalaako. N'akuyombesa gwe n'okola oti. N'ofuuka nnakibutta waaba ajja kukumanyiira. Naye akuyombesezza naawe fugira. Kandula eddoboozi omugambe katimbu ki? Mugambe katimbu ki? Okitegeera mubuuze katimbu ki? Nze owange waliwo weyamanyiira nga sibirinako. Naŋŋamba ogenda otya ebweru ng'abaana bange tebannalya. Namugamba abaana bo tebannalya nze nalidde nange ndi mwana nga bo. Ne mugamba nange ndi baana nga bo. Naŋŋamba ani gw'oddamu bw'otyo? Namugamba kimu. I will treat you the way you treat me. Bannaye okuva olwo omukazi yantya. Okuva olwo omukazi yantya namugamba I will treat you the way you treat me. Si byakwewaana baswiiti naye eno wooteebereramu. Pulezida waffe yatugamba mwebereremu nze neebereramu saagala kuntuulira ku ddembe lyange mwana. Saagala kuntuulira ku ddembe lyange mwana nange ndi mwana nalekayo abazadde mwana. Kati awo wakandula eddoboozi nange ndi kandula. Gwe swabiseka oli w'amannyo gaani akuganye. Hawa Jamaalo, how are you dear? Mbadde ndudde okuwuliza. Obeera mu Kamooli paka. Naye kati ozze. Nakisoofi toseka. Kituufu. Tulina okwebereramu. Wakuvuma n'ozinga emikono aba ajja kukumanyiira. Naye nze namugamba I will treat you the way you treat me. Okuva ku olwo. Antya ne waba akulagira ekintu omulaba nga kale atya. Okitegeera sweet. Bano abantu Katonda yabakola tebasiima ne w'omukola otya ne w'omukomba mu bigere. Ne w'omukomba mu bigere ne w'omuyita otya tebasiima kati nze kasita onfuna omusaala gwange kiba kiwedde. Agaba tusingire Julius okay sweet ye bwekiri sweet. Oli mutuufu nnyo swabi kituufu mukwano olowooza nkulimba. Omuwalabu kasita akuyombesa n'ozinga emikono naawe mulage nti weefayitingako. Nze owange mbakakasa takyamanyiira. Nasooka ne mmugumiikiriza omwaka ogwasooka nga wayomba nsirika ne mugamba ono kamuwe ekitiibwa kye nga boosi wange. Naye nalaba kiyitiridde nga buli wensirika ayongera buweyongezi. Naye lwali lumu kwolwo olw'omwana ofuluma otya ebweru okukola emirimu ng'abaana bange tebannalya. Ne mugamba kati ku byonna oyagala ki? Emirimu ngireke ndiise abaana? Ne mugamba nnyabo abaana ekirungi mmaze obbawa caayi bo beenywese ntuule awo ssebo bo bamale okulya abaana ba minisita akasana keememula ngende nzide ku mirimu mu kasana. Fatuma Hakub
Bannaye sweet, how are you? Bannaye obulira mukamoli naye how are you sweet? Hope you fine. Olaba mikwano. Nze mbagolola ne bagolola ne baboggola. Nze mboggola n'aboggola. Bwe kiri Swabi teweetuulako weebereremu. Pulezida waffe atugamba twebereremu. Nze neebereramu. Omukazi yayomba nga ndaba byayomba temuli. Ne ngamba kati ono mukolere ki? Namugamba nnyabo. Nsaamanya na kigambo kya Luganda gye kyava omanyi nti obusungu we bukwata olumu oyomba ne mu Luganda. Thanks baby Nannyondo Yudaya. Kituufu sweet buno mbawa ku butricks ng'oyagala ommalako ekyeyo kyo bulungi. Wakandula eddoboozi kandula w'ozinga emikono ogenda kumanywirwa paka myaka 2 w'onaasuula wali contract tokikkiriza. My dear tokikkiriza. Nze olaba ne mugamba nnyabo I will treat you the way you treat me. Omukazi yantya yamala ennaku 2 ndowooza nga ekiwuggwe kimukubye kuba nali sikikolangako. Mukubewo ka surprise teweetuulako. Maama nnyabo olaba e Uganda ne maama wo aba akunyiizizza olina embeera gy'omulaga nti naawe onyiize naye ate ono atakuzaala. Akumanyiire sigamba nti akusasula za bwereere ozikolerera sweet. Ozikolerera. Mukole ku matama. Nze tonnyumiza Muwarabu. Tonnyumiza simuvuma nti mubi naye embeera gy'akuyisaamu naawe gy'oba omuyisaamu. Just to simplify your life. Okitegeera okugonza bulamu bwo. Naye watali ekyo kale singa you invite me. Swabi oyagala kujja. Bosi wajja okuva emabega kuba engolo. Gwedda obe kunze yamaliriza dde emirimu. Love you too dear. I'm about to go back home. Naye my phone is freezing too much. Sorry sweet. But woba oddayo weekubemu ka surprise ogule essimu endala. Teweekuba njawulo my friend Fatuma sweet. Ate wova ku live mpeereza friend request. Swabi. Nkubuulire baby wange kola ettama lyeyongereko. Teweewa stress ya Muwarabu ogenda muleka eno lwaki aba akuwa stress. Kituufu sweet bano abantu bamanyiira. Ffe batulaba nga abatategeera. Naye w'okandula eddoboozi akutya. For sure nze owange namukuba surprise. Namuwa level. Namuwa level. Ndowooza yamala ennaku 2 nga takyanyega. Nga tanyega nga ekiwuggwe kyamukuba nga nnyumya n'abaana nga takisuubira kuba yali anvuma nga nzinga emikono. Nanvuma nenzinga emikono. Nanvuma nenzinga emikono. Naye lwali olwo ne mugamba nnyabo. Mpezezza omwaka naye era okyantwala ng'ow'emyezi 2. Omuwarabu ye muntu omala okiriininga bulungi n'agenda wansi w'entebe n'akwatayo n'engalo ne kugirako obutaka n'ayomba. Ate nze ndiko abaana yalabbi n'olongoosa luumu yaabwe ne bagenda ne bayiwa ebyokuzannyisa byonna ne babimansamansa mu luumu. Wekava eri ne kajja oba bakyankalanye ne bba waako gwe gwamalirako obusungu ne ngamba bannange nze nga naalaba nenzinga emikono. Naye okuva we namugamba nnyabo I will treat you the way you treat me. Kati ninawo enjawulo. Ate mbabuulire baswiti n'ekirala teweemanyiiza zunga na Muwarabu, teweemanyiiza bigaane. Bo beebaka paka ssaawa 3-4. Gwakuzunza ne mudda ku 6 olina osiimuula olina okwoza ebintu kufumba caayi kufumba mmere n'akuzuukusa essaawa bulijjo z'ozuukuka kyokka yakuzunzizza.
mukitegeera ba sweet nze size kugamba nti kinaye nzize bawa ku tricks ba baby ze muyinza okusimplifyinga ekyeyo kyammwe n'okikuba wali nga tomenyese nnyo nga tokoggose kudda Uganda nga bakugeya. Omanyi n'ab'e Uganda nabo si bangu. Olaba ba sweet akuzunza ne mugenda bo bazungira kulya tewali kyamaanyi. Bazungira kulya tewali kyamaanyi n'akuzunza byogenda okulya eri mwebiri mu fridge. Webiri ewaka mukyere bikubuzi bye mugenda okulya eri mpozi ne busoda bu Pepsi tobunywangako oluusi nabwo mwebuli mu fridge. Mukitegeera ba sweet byogenda okulya eri mwebiri mu fridge. Akuzunziza saawa 6:45 akuzinziza 6:05. Okomyewo webase almost 3 hours. Saawa 3 ze webaseeyo bo bazuukuka 4:05 ne wayagala ku 6 tewali agenda mukonkona naye gwe isaamu wadde 2 minutes agenda konkona oluggi alufiireko okyakola kinaatajjukira nti yakuzunzizza. Nze mumbejja waabwe ebyo nabigaana baana mmwe nze nabigaana sizunga nzunga ki. Akuzunzizza gy'olaze tebakuwa time kulya kutuula omukozi ozze kkola genda mu kiyungu oyambe banno gyakutuuza genda oyambe banno emirimu mu kiyungu. Egijjo wagirese walese agabaketi g'engoye agoggolola ogaleseeyo ogende mu kiyungu oyambe banno nga nfaaki. Soda bu Pepsi sibunywangako bu Mountain Dew. Nnyabo mugenze kuyamba ku bannammwe kituufu akutwala kuyamba banno nga naawe ebisero by'engoye by'obireseeyo. Ng'ebisero by'engoye obirese bikutuulidde mbungenze kuyamba. Nabikoowa ebyo yabinkozesa myezi ng'ena egyasooka yalabbi bannange. Bo olumala okulya nga gwe bakupakusa oluusi tolidde nakulya nfaaki. Namugamba sikyazunga era wandekawo wano n'azunga ebibye ne bagenda gye balaaza oba badda ku 6 nze kati nze kasita neebaka. Bano abantu balina empisa embi gwe tebakubalaamu ka buntu kasita obakolera kye baagala. N'obagamba nkooye ndi mulwadde oba omutwe gunnuma ne basooka bakupiika panado nga balinga abawa ente eddagala ly'ebiwuka. Bannange nina omu Indonesia bannange banzunza bambi ye mu kiwummulo buli lunaku. Bwe batyo mwebereremu ekintu ekikunyiga bagambe muli bantu nga bo. Bano abantu tubatya naye bo batutya nnyo. Kati gwe mugambe ngulira tiketi nzide ewaka olabe weekyanga onyiiga oyombe omugambe ngulira tiketi. Fatuma Naluyima nze siraba vidiyo naye kansuubire tali mu kuyomba. Kati Nakajiri Ruth weebereremu naawe omuntu ayomba abeera nga nze. Bambi ba sweet sina gwe ntaaginze ku gundi ku vidiyo eno. Olaba toyinaamu kyojjamu vaako essimu yiyo okitegeera Nakajiri Ruth. Nze siyomba ate mba nnyombera ki? Nze we mba nnyomba mpandiika buwandiisi. Nze siyombera live.
siyomba live bambi. Sorry for that. Okitegeera ba sweet. Mwe gye baba balaze tebakuwa budde kulya bo olumala okulya nga bagamba yalla 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 nga bakulinyisa nga bakuzza mukomyewo ku 6 enkya olina okkeera tebakuwaamu ka buntu nti be bakuzunziza weebakemu paka ssaawa 2 n'asooka akuba ogujji ng'oyisizaamu wadde essaawa 2 okitegeera n'akuba ogujji kyokka yaba yakuzunzizza. Temubikkiriza baswiti mwebeereremu nammwe muli bantu. Abaakajja mugume baswiti buli kimu kigenda ttambula bulungi. N'awulira ng'alemereddwa switi guma weekwase Katonda. Buli kimu kigenda ttambula bulungi. Kyekyeyo kuguma. Okitegeera switi ekyeyo kuguma. Ate n'ekirala bano bansinda bizibu oyo blockinga kuba ogenda muwa leero enkya pikipiki emutomere takulaze na biwundu akugambe pikipiki yantomedde nga leero omuwadde zaaki za lubuto lumuluma enkya agenda kukugamba pikipiki yantomedde ng'ebiwundu tabikulaze. Abo nabo blockinga kubeera okolera bwereere. Munnayuganda munno tagenda kukusiima olabe oli eno obonaabona naye wodde e Uganda yagenda okugeya yanona ki nga talina kyakomyewo nakyo. Mubiwulira switi bye mbagamba? Agenda kukugamba yanona ki ebweru nga talina kyazze nakyo. Kyalaga nti agenda bweru kukola kyokka gw'obadde ozisindikira. Temubawa menyeka waakiriziwa omwana wo yeeyagala omanye nti naziteeka mwana wange. Ne waaba wa Luganda lutasiima. Ate nze okuwa owooluganda mpa omukwano kuba owooluganda ogenda sigala omulaba naye omukwano oyinza okugudisappointinga n'ogwesonyiwa. Naye owooluganda ogenda sigala omulaba tagenda kukuyamba nga gw'ofunye ekizibu. Kati awo mikwano use your head mwebeereremu eno ssente tuzifunira mu bugubi. Tewali azifunira ku silver plate. Abamu baafuuka bakanaabe n'omusanga gy'oba olaze nga emmotoka 4 zisimbye layini alina ozirongoosa. Kyokka ow'e Uganda agenda tayiminga deeti bamusasula nga mmeka. Agenda tayiminga bamusasula nga mmeka kuba amanye ennaku z'omwezi ze wajjiramu. Bali batayiminga. N'akutayiminga bamusasula ennaku z'omwezi bwe ziti kamukaabire kino. Ajja akipanga mpola kyanaakulimba. Ajja akipanga mpola mpola kyanaakulimba leero osobole omuwa ssente. Temubawa baswiti temubawa nze sizibawa kale nze nnina omutima gwange mafiya. Mulina okwebeereramu baswiti. Oyo gw'oziwadde yagenda okukugeya. Yagenda ebweru talina kyakomyewo nakyo. Work with a purpose. Nti nkola naye ssente zange ngenda zikola bwenti ne bwenti. Bano bankaaba bizibu tebagenda vaawo leero nkya oba luli bagenda kubeerawo paka. Ajja kukusaba paka bo tebakoowa ate tebalina nsonyi. Akwogerera Julian Elimu olwo ng'akuba akasimu naye luli abadde takuba. Naye tayimingi eyo yemuleetera okukuba akasimu n'agamba Derina bamusasula nga 11. Kamukubire halo. Kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti omusota gwamulumye. Omusota gwannumye baagala emitwalo 5.
nze abo nabagoba nkubulookingira nawo kasita otandika hi nakuddamu hi how are you I'm okay how are you n'otandika nsaba kunnyamba nenkubuulizaawo kuyamba muki nze nga ndi wala sisobola kuyamba wendi sirinnyawo booda olwo mba nkweggyeko mbadde nsaba kunnyamba kuyamba muki wendi nga tebalinnyawo booda sisobola kutuukako ssaawa zino mba nkweggyeko mwe sente temuzigabula ng'agabula whatsapp messages nze omulya mmere namuvaako baswiti mwebeereremu mwebeereremu abo bankaaba bizibu goba kuba tewali asiima bannayuganda bannaye tebasiima oyinza n'okubeerawo wali onoonya sente ezikuleeta ogula tiketi okukola ku bintu byo paasipooti nga baziina naye nga takuyamba naye malayo omwezi gumu mpa ku sente ddi ya muro job nona malayo omwezi gumu wali obonaabona tolina sente zisaziza paasipooti oli sitaaka balina sente nga tasobola kuwa wadde no ataso nga tasobola gikuwa nga tasobola kuwa wadde n'ekikumi naye awulire nti gundi yalinnye ennyonyi amazeeyo n'emyezi 3 yalabbi agenda kunoonya ennamba yo nze abo nababuuka nabagwamu nakoowa bannange baana mmwe mwebeereremu temugaba ssente ng'agaba whatsapp messages nze mbabuulira oyo gwoziwadde agenda okugeya enkya ng'ozze e Uganda amaze emyaka 2 ku kyeyo talina kyalagawo ebyo nkozesa emitwe sente tuzifunira mu bugubi tuyita mu bizibu omwezi gugenda okuggwaako nga nennakanyama akuluma ng'okoze 6 packs nga togenze na mu gyimu omwezi ogumu gugenda okuggwaako ng'okoze bu 6 packs sente tuzijja wala nze mbabuulira mikwano nze mbabuulira baswiti ekisooka abantu betukolera tebasiima bwe balaba nti batusasula babanga abalaba nti batumazeeyo tebasiima wadde ate tebalisiima ate kaabe omuwalabu w'e Saudi w'e Jordan w'e Bahrain w'e Sharjah w'e Abu Dhabi w'e Qatar bonna be bamwe yabazaala ali omu kati awo ne woolagawa ng'ogenze mu Arabic countries kyonna kyekimu bani bakozesa wamanya nti omwezi guggwaako n'asooka akusituza agatebe gategule era wansi simuulayo olwo omanya omusaala gunaatera otutuuka n'abanga agamba ozze tokola mirimu muwulira mikwano kati abo bankaaba bizibu beetegule bulookinga ate abaana akugjawa bakumalako emirembe ayinza okukumalako emirembe oluusi tebannakusasula oli mu stress zo oba bampadde ssente zange naye asindise ka message njagala ssente wini kituufu ssente ze batuwa nabo bazaagala
asobola n'ozikuwa najja enkya n'azibbawo. Asobola ozikuwa najja enkya n'azibbawo ate oba onaazisaba ani? Bano nze nabasoma ate buli lunaku mbasoma mbayiga. Mbawo obudde bwange ne mbasoma. Ne mbayiga. Kati gwe bazisaba n'osindikirawo mba sikutegeera oba tolina mission yakuleeta. Tobawa. Buli akuweereza ka message hi ng'ayagala majja blockinga. Mafia tagaba ssente bw'ati alina obbuuliriza ensonga ki gy'empeerayo ssente. Bw'eba teriimu ggumba tomuwa. Mafia tagaba ssente. Mafia tebamukaabira bizibu. Mafia yeerowooleza okugaba. Mafia tebamusaba. Muwulira baswiiti? Mafia tebamusaba ssente. Don't make me remember my brother and close friend. I even lied that I'm arrested for urinating on the road. They never responded. Now, after 2 months, I'm abroad. They text me on Messenger that my phone is off. They need reaching out to me. Abo goba Garcia. Goba Garcia nze kasita nsindikira hi Derina muddamu hi. Nangamba how are you? I'm okay, how are you? Mbadde nsaba buyambi mugamba mukwano nga nze ndi wala sisobola kutuukako ate wendi tebalinnyawo taxi nze mba mwejjeeko. Sirinda byakuŋŋamba mpa ku ssente zaaki najja kukolerera mwana wange. Yeah, Hassan twebeereremu sweet ssente tetuzigabula ng'agabula WhatsApp messages. Abo booziwa enkya be bagenda okugeya e Uganda nti amazeeyo emyaka 2 talina kyazze nakyo. Abadde mu biyumba by'Abawarabu kwemulisa kwekubata vidiyo. Okitegeera bwe batyo bannayuganda tebasiima kaabewuwo. Nze nava ku mulya mmere sigaba ssente. Yo ssente kasita okona ku kigambo fuluusi. Nkubulookingirawo Mafia tata ssente. Gwe no binti seka nnyo kituufu kye nkugamba. Mafia tebamusaba. Mafia amala noonyereza nsonga kyensabisa ssente. Naye zezo gabula. Akutayiminga bamusasula mwezi gwakumeka n'asooka apanga ebigambo bye byagenda okukulimba alabe ng'omuwa ssente. Naye nze eyange ya bulumi agiriddeko yagikutendera. Erumanga biwamapeere eyange. Nga nze neeyogerera nga nze Mafia atatya mpalana. Ekigambo ssente yo tugimenyekera. Jamila Cyrus baby oba aliridda wa yandize wano ne mugamba ku nsonga ya ssente eyo. Saagala agigabule nga WhatsApp messages manye embeera gy'agifuniramu. N'okola chapati buli lunaku. N'osooka okanda chapati ng'omusoga. E Uganda chapati zikolebwa basajja naye eno tonyumya mandaazi. Yambala empale ofuuka omusajja kanda chapati. Bana abantu kati ng'owulira ali e Uganda waakuvevengera. Nze tonvevengera. Natoba ne ssente ezandeeta nga teri akugamba kwatayo 10 ebintu byo byanguwe. Bonna bakutunuulira naye bwe bawulira nti walinnye ennyonyi neyakulinako obuzibu anoonya ennamba asobole okufuna. Nze nabavaako abalya mmere tebasiima. Bakwagala oyina.
kati gwe mukole bw'otyo oyo azikusaba akusaba omwezi ogusooka. Bambi baby sorry network free me. Sorry my dear Jamila. Network egaanye. Olaba sweetie. Kati ddira okole bw'otyo azikusaba akusaba omwezi ogusooka omumme. Akusabe n'ogwokubiri omumme. Akusabe ogwokusatu olabe oba anadda. Tajja kudda kubeera abadde akwagalako ssente. Senga abadde takwagalako ssente yandisigadde akubuuzaako. Naye kasita bamuwa ennamba yo n'akusaba ssente n'ozimumma lazima tadda. Okumanya abalya mmere bazibu ate beerabisa. Munnaaye nze nakoowa okuyamba. Gw'oyambye ennyo yakuteeka ate nalwo. Gw'ojje mu kyalo yayagala gw'odde mu kyalo. Gw'oyambye ennyo akuteeka ate nalwo. Mukitegeera ba sweet. Work with a purpose. Work with a purpose. Nze omwana wange ajja zirya zigwewo naye ng'owooluganda taziridde. Kubanga mikwano nze mbabuulira oyinza ottoba ne passport e Uganda. Ng'oyagala express passport oyanguye okuprocessinga ebintu byo. Tewali yeevaamu n'agamba kwatayo 10 oyanguye ebintu by'ogenda onanzidiza. Tewali. Era bw'ozinoonya n'ozinoonya bw'ozifuna n'ojja. Omulya mmere ayagala alina. Baagala alina. Ndowooza mukimanyi bulungi. Kati gwe oba oli eyo ng'obadde buli akaaba ekizibu gw'oyamba, buli akaaba ekizibu gw'oyamba. My friend, my dear, oli muloosi. Oli muloosi. Oli muloosi. Ssente tuzifunira mu bugubi. Twebaka tuwawamuka. Tewali ku 10 we kubaako kadaama eyeebaka n'abulizaako ku 10 kuliko 2. Mwanjuzi Julius weebale kusiima ddiya. Saala zammwe. Owulira mukwano kyenkugamba? Kuffe bakadaama. We kubaako eyeebaka n'abulizaako otulo ku 10 kuliko 3. Nze sijja balimba mpawamuka nga ndowooza mirimu gya nkya. Sijja balimba. Seebakangako n'embulizaako era weziwera 10 n'empawamuka nga gwe basunye. Wali obaddeko mu tulo ne bakusuna. Wempawamuka bwentyo. Wini eriyo bampola kituufu nze sirina kyendaba network. Sorry Jamila, wamma mukwano you are right. For them they are not knowing that we are here suffering with work. Nyamugenyi Anet, kituufu sweet, tebasaasira. Ya timinga bakusasula wagenda nnaku za mwezi mmeka. N'asooka kutayiminga n'akusaba. Naye nga tamanyi nti tetwebaka tuba tulowooza mirimu tuwawamuka. Kituufu masituula mbadde manyi nnimbye. Kituufu sweet mbadde manyi kiri ku sayidi yange yokka. Masituula nakidde nange seebaka. Kituufu nze seebakangako n'embulizaako. Mba ndowooza mirimu gya nkya. Weziwera 7 n'otunula ku ssimu. Weziwera 8 n'owawamuka n'otunula ku ssimu n'obanga gwe basunye. Kulowooza mirimu tetwebaka kyokka ali e Uganda atayiminga bamusasula ddi
bamusasula ddi ampeereze ssente ajje ajinga biboozi bye. Leero ŋŋenda mulimba bangobye mu nnyumba ansindikire ssente. Ate wali bano bampola n'obanga ali mu gundi n'obanga ali mu bbulaaka nti gwe owola ssente, n'obanga ali mu bino ebibiina bya bbulaaka nti gwe awola ssente buli eyeetaaze. Nze siwola, mafiya tagaba majja, ddala agasajja gasaba, nze ndi omaani. Laba ono, nze ate omusajja okunsaba ssente ansaba ebbeere kuba nja kujinga wali ki editi mumuweereze, naye ssente bazisaba, ye ssente baziwola, gwowoza obanga amuwadde. Just now someone is asking me to borrow him 1.6 M. Nyagamaanyi Anet totawaana blockinga, oba wa luganda lwo totwaloso ojja mugamba essimu yakyankalana. Mafiya bamusaba ssente. Simanyi nakumanya ye ekya ssente nsonga nkulu nnyo, awo eriiso ndikanula. Ne waaba musajja sizimuwa laazima, omukazi alina kuteekebwamu so si kuteeka mu musajja. Gwe oba ng'oli eyo nga gwe oteeka mu musajja ssente oli damage, ekyo si kirumamu, oli damage. Omukazi omutuufu tateeka mu musajja ssente, omusajja yateeka mu mukazi ssente, kyawandiikibwa mu Bayibuli. Masitula Nakidde toseka musindikira ebbeere kuba nja kujja wali editi ya Jaliya nga akola nudes ndikube ndikole screenshot ndigeze muweereze, naye ssente bazifeekinga. Sigaba majja nze bannange, eddembe ly'okunyumya nange kasita tokoona ku kigambo fuluusi. Awo oba ontabula oba kyenjogera munfuna. On point, me I tell them I'm at office byannema. Safina Nax, kituufu sweet, ssente tebazigaba. Kyemanyi kye bagaba ye WhatsApp messages, kuba kasita ogifuna ogenda forwardingira Prosi, oforwardingire Swabi, oforwardingire Masitula, oforwardingire Awoshi Wamala, oforwardingire Fiona, naye ssente mukwano. Masitula towakana, ndi luno naye nga nkugamba kituufu, era ojja kugamba Derina yaŋŋamba. Tewali gw'ogenda kuwa ssente asiima. Tebasiima. Nze kasita omwana wange asoma, fiizi mazo ziwaayo, ezisigadde kabina ebirala saba, naye ssente baaba. Era kasita message ejja ku ssimu gye simanye ennamba, aze mu inbox, hi Prosper nze neebaka ku mwenda gwa kira ate olugwawo nga ndoota kati nga ojja ontikkirako ebinnyo nti mpola. Owulira sweet, tetwebaka. Nkugambye we wabaayo Kadaama eyeebaka n'abulizaako kuliko 3 ku 100. Nze sijja balimba seebaka, mpawamuka 7, 8, 9, 10 mpawamuka nga gwe basuna. Simanyi nakumanya kubanga zino ssente ndifa nzirojja. Kati gwali Uganda atayiminga puulo bamusasula ennaku z'omwezi nga 2, kanfoojinga sitole 2 zigenda otuuka nga sitole yange ngimaze. Mikwano temugaba ssente. Oyo gw'oziwadde yagenda okugeya, amaze emyaka 2 ku kyeyo, talina kyakozeewo, abadde mu kwemulisa mu nnyumba z'Abawarabu kwekuba serefi. Byebyo, teri munnayuganda asiima, nabo balinga Bawarabu.
n'ava Mavic. Gw'olirake sweet. Gw'olirake woba weebaka. Olirake baby. Plus osinika ki ebiti? Osinika ki ebiti by'ekibiriiti? Mbagamba n'ensonga nkulu gw'ojja giyita ey'okubalaata. Naye nga kyenkugamba kituufu togaba magya. Ebirala mbigaba naye ssente. Ssente we yatuuka ekanula amaaso. Mukitegeera ba sweet? Ekanula amaaso. Ate naddala ngo Masituula nakidde kituufu mukwano. Kituufu sweet kyenkugamba. Kituufu. Woba oyagala kukakasa bye njogera nti bituufu, akusabe ssente nti agago ggalu nnyo okuva olwo teyadda. Pulosi gwe dda mu by'okusaaga naye I'm telling you the truth my dear. Obadde Uganda ng'onoonya ssente zisazisa paasipooti nga toziraba. Owulira sweet? Ng'onoonya ssente zisazisa paasipooti nga toziraba. Naye nga ye azirina tasobola zikuwa. Oluwulira nti Pulosi yalinnye ennyonyi, agenda kunoonya ennamba yo paka bw'agifuna. Akutandike hayi ekinene nnyo agenda nnyumyamu naawe wiiki emu atandike mpola. Kasita atandika mpola, mugambe essimu yange nno ekyankalanye. Essimu ekyankalanye. Nze ye kankugambe nze kasita nsindikira hayi muddamu hayi mpolaayo ssente. Nsaba kunnyamba. Mugamba kuyamba nga wendi sisobola kutuuka mangu. Wendi tebalinnyawo booda. Sigenda sobola kuyamba. Taddamu. Naye akoone ku kya ssente yalabbi. Nze mbabuulidde. Gw'oyambye tagenda kukulaba nkya ng'ofunye ekizibu. Trust me. Nze kambabuulire kino agannyabo atali maama wange, atali taata wange, atali mwana wange. Simuwa wadde n'ekikumi kyange. Omusajja gw'olina okunteekamu ssente so si nze kukuteekamu ssente. Bw'oba oli eyo nga ggwe weegula abasajja omanya oli damage, tewakuzibwa, wakula bukuzi. Abamu mujja kunvuma naye nga mbagamba kituufu. Omukazi ateekamu omusajja ssente yenna aba damage. Omukazi ategeera bamuteekamu ssente wabula tateekamu ssente. Nze eyo laavu ey'akajanja sigirina yannema. Kasita atandika hi baby. Omanya ayagala ssente naye awo nze tonnyumiza mbuuzizo. Baba bamanyi ssente bazigaba ng'agaba nuuduzi. Nange olaba ne nuuduzi nzibuza ggaba ate olwo ssente. Lwakuba waliwo abatakirabamu buzibu kwekwata vidiyo naye kati ndaba nuuduzi nazo nzibu kugaba kati nga ngaba ssente. Wano waba wakulemye. Naye kyonna kye kiri sweet. Bamikwano mission eri nti work with a purpose. Olina osooka ne weebuuza gwe nnyamba wenfuna ekizibu in case naye asobola okunnyamba oba tasobola. Awo zimuwe bulungi.
Mwahula. Mwahula. Leero bamafiya oba bali mu kamooli kaawa? Bamafiya baawano. Looso ogenze siika capati? Mbabuulire sweet bamikwano, work with a mission akusaba ssente blocking, ssente z'ekyeyo tebazigabula ng'agaba nuuduzi. Bamugaba nuuduzi be balina okugaba ssente, naye ffe abatagaba nuuduzi ne ssente tetuzigaba. Nze wabula ku ssente nfuusa kkala. Are you done with your work or they have gone somewhere? Sweet Nyama Geny Hanet, nze neewa mirembe kasita mmala emirimu gyabwe nkola byange abanjagaza ki? Oba wali oba taliiwo nze tebinkwatako. Hi Bubu, hi Sweet, obwedde oliridda wa? Have been missing you. I love you. Byonna mwah. Happy new month. Kwe ndi kugwe Dobbi. Gwe no pulosi ojja kugamba nze ndi Dobbi naye waliwo bakanaabe. Emmotoka zisimbye layini alina okuzooza emmotoka nga 6, 7, 8. Kyokka owe Uganda ayagala majja amutayiminga. Owulira? Nze bannaayo sijja balimba, sijja bagamba nti oba ki, naye ssente y'ekyeyo tebakigaba. Tebagigaba. Gwe typing weewummuzeeko. Weewummuzeeko typing baby, kanula amaaso. When you go back I know you will be a Dobby. Naye Bernards sisobola kukola bwa Dobby ng'eno already mbadde nfuuse Dobby. Sisobola kale. Love you more bring. Sisobola kukola bwa Dobby wabula ngenda siika capati kuba zo nzifunyemu experience. Capati oba naaziriisaani zino ezitabaamu butto. Suwi capati n'afuuka suwi capati. Ali e Uganda akuguumiika kuzaamu ezi. Suwi capati everyday, suwi capati. Suwi cobs. Kawaayi waagidi nedda mukwana mbuuzizza ngenze kuba capati ne nkugamba ndi kugwa Dobbi. Okay baby, oli kugwa Dobbi. Gino emirimu. Nze bannange wentunuulira omuntu agaba ssente nga WhatsApp messages mba sikutegeera kuba eno ssente tebagigaba. Ssente y'ekyeyo tebagigaba. Tebagigaba. Nze yo ssente nkyayisizza abantu bangi oba mulinga nze bankyaye sijja balimba. Naddala abooluganda. Naddala abooluganda bankyaye olw'amagya. Bernard will be my customer. Naye nga capati oba naaziriisaani aba ezitaliimu wadde kabutto anti ziba nkalu zonna nga bo. Nabo balabika tebalina n'amazzi. Naye nga baswiiti mbagamba ssente zo zinkyayisizza abantu bangi. Ssente zinkyayisizza abantu bangi naddala abooluganda mu famire. Sijja balimba. Sijja balimba. Go ge mazima.
oba nammwe mulinga nze oli akusindikira friend request ne waba ogiiwo oba obbiiwo tebalina nsonyi kasita awulira Derina yagenda bweru naye tagaana mukusaba ssente oba okugamba mpangira nange nzije ng'alinga agamba okola bwa agenti nga Aisha. Babanga abagamba okola bwa agenti mpangira nange nzije eyo ng'onyirira tamanyi nnaku gy'oyitamu. Kati awo wentunuulira agaba ssente mba sikutegeera. Yo ssente nkyayisizza abantu bangi naye sikyejjusa. Teri agenda kukwagala lubeerera era ajja mmala agende nga si nnyoko si maama wo si mwana wo. No one will stay for long. Kati awo tobifaako. Naye okugaba amagya g'amagya sigagaba. Muyige ku mitima. Bannaaye wulira ono mbu ne bakugamba bw'oba okomawo ndeeterayo essimu iPhone bamanyi tuyoola buyoozi. Okinzigye mu kamwa switi, okinzigye mu kamwa. Nze brother wange yaŋŋamba Derina bw'obeera okomawo ndeeterayo iPhone 7. Ne mugamba ssebo olowooza nkola mu dduuka lya kabuusi. Abantu bakusobera. Abantu bakusobera. Ye tayagala mmanya buzibu bw'oyitamu. Kweno pulosi tonsiruwalirako. Tonsiruwalirako. Ndeeterayo iPhone. Ate ojja gimutwalira buli omu aba ayagala. Kwegamba n'odda n'ogenda ng'oviiriddemu awo buli omu akutuma kino akutuma kiri. Nze tebannyumiza. W'oba odda ndeeterayo iPhone, ndeeterayo TV screen 32 n'omutunuulira n'ogamba bannange oba ono muddemu ki. Naye nga mikwano point yabadde nti work with a purpose. Work with goals. Si kujja kukola nga buli akusindira ekizibu omusindikira ogenda viiramu awo oddeyo e Uganda ate bakugeeye ate nga be wali ozisindikira. Kati awo mulina okwebeereramu. Twebeereremu mikwano. Nga sigaba ssente nzije ku bantu, ssente nkyayisizza abantu naye sikyejjusa. Yo ogutambaala gubadde ki? Anti amaviiri mugalaba sinnaba wadde ogasaniriramu, nazo zigayaaza. Mukitegeera ba sweet. Wamma mikwano work with your goals. Abo abaleebeesi bagende bazinoonye nabo. Olina amabeere 2 nabo balina 2. N'abasajja balina amabeere 2 abo abatusaba ssente. Kati awo nabo bazinoonyeeko baziwulire.
Laba ne be nnali nziwaddeko bazirya zikambagga kuba nzisindikirako ebigambo ebiyitirivu. Bernard z'oli ku bwa Getman bukolere ddala naye nga happy new month baswiti mukama aba buli omu amuwe ky'asinga okwagala be batannayongeza musaala mukama abayambe babongeze baswiti nsaba mukama buli omu amuteeremu ky'asinga okwagala n'ekituli kibeera mu kifo kimu. Naye ate mwana gwe nkwagadde ogambye togaba ssente waakiri ogaba nnaadizi ngaba nuudizi waakiri okugaba ssente kubanga nsobola okgenda ne editinga nuuduzi ne nkuweereza naye ssente bazi editinga ssente tebazi editinga. You can't see my request. Eno ssente ekufuula mafiya nze nafuuka mafiya naye nga mukama buli omu amuteeremu bbalaka gwe batannayongeza ssente mukama akuyambe switi bakwongeze gwe bayisa obubi mukama akyuse mu mbeera zaabwe buli omu mu buli mbeera gy'ayitamu. But make God the first priority in everything you do in order to succeed. Muwulira mikwano buli ky'oba ogenda okukola gamba Katonda annyamba mukama annyamba buli kimu kijja kwanguwa ate tewali mbeera ya lubeerera woba waakajjaguma bijja kutereera weemanyiize empola entandikwa teba nnyangu ffenna twasafalinga. Naye pulosi toyina magezi buli w'osesa n'enviiri zinsiiwa kuba lwana ggwe wafa empeke. Wamma nze mbagamba ey'akajjaguma byo si byangu naye embeera olina weetuuka n'omanyiira n'emirimu n'ogissa mu timetable ku timetable n'omanya nti nkeera na kino n'enzizaako kino we buwungeerera buli kimu mba nkimaze naye bikola empola kubeera w'otuula kimuyisa bubi aba ajja kukuleekaanira wajja kutuula w'otuulako obanga byenva. Kyova olaba bannange ssente si nnyangu amaja fuluusi mane si nnyangu. Muwulidde baswiti ey'akajjaguma concentratinga everything will be fine naye tosirika wayombayomba tozinga mikono waakuvuma nga kyakuvumira kikyamu mugambe ffenna tuli bantu tulina omusaayi gwe gumu lwaki baba batumanyiira tubatya naye bo batutya nnyo. It's what I know. Omuwalabu tumutya naye atutya nnyo gwe mugambe nsazisiza tiketi nzidde ewaka watayite baganda be bonna bakwegayirire nze sikyamuwa waazi y'akamanyiiro
sikyamuwa waazi yakamanyiiro, kyankola kye mukola, kyantwaliramu kye mutwaliramu, ambuuzizza muzzeemu, tambuuzizza muyitako. Maafiya, maafiya, maafiya. Seewa situresi, nze nankalabuke olw'okuba najja kunona ssente. Nina okwerekeramu eddembe. Omuweeweetereezaana ly'essanyu lye kubeera nga gw'ozannya n'abaana be, hahaha, wabula bebi weetegekedde live. Kawanja Kiriya naye Nannyange Nicole mbwera Kawanja Kiriya weebale kusiima. Mbabuulire baswiti bano basanyuka buli kaseera otikka ezinnyo n'omwana we nze laavu yanzigwako. Owange namuleka Uganda naye bo babeera baagala osuusuuta abaabwe, omuzannyise tebasiima. Okola ebirungi lubeerera. Ojja okola ebirungi lubeerera naye lw'okoze mistake bannange ebirungi byonna by'ozza okola bivaawo. Nange mmanyi okusirika pulosi naye weekanga omuzzeemu ekigambo kuba ayinza okuyombera ekintu olaba atuuka n'okkubuuza akaleega kange kaliwa, kyokka obyoza n'obimuwa byonna n'abitwala n'akubuuza obuleega bwange buliwa nga mu bwambala babiri, andaweya ya bba wange eriwa n'omugamba bannange. Olumu ŋŋenda ne mmutunuulira n'ansobera ne ŋŋamba kati oba ono mmukolere ki? N'akugamba obukaaya bwange bwali 6 kati ndaba 3 n'omugamba obukaaya mbulya oba ekyuma kye kibugaaya era olubyoza mbiteeka mu kisero n'obitwala. Bannaayo Omuwarabu alumya omutwe. Bosco tuyambe naye bannange Omuwarabu ye tamalikako. Omuwarabu tasiima, okola ebirungi lubeerera January, December birungi byereere naye okola ekibi kimu mu mwezi ne kisanguzaawo ebirungi byonna by'obadde okola. N'asooka akubira amasimu buli omu, muganda we ali e Dubai, ali e Qatar, ali America oba bakuŋŋaane bonna bakole ki? Ozza omusango n'olaba bonna we bajja. Ne ŋŋamba kati bagenda kunkwata bankube oba ne basooka batuula mu ddiiro erinnya Shagala ne lifuuka Shagala olwo bakuliko n'ogamba bannange Shagala n'afuuka Shagala buli omu Shagala n'akaana akatannayiga kunaaba Shagala n'akakwata mu bbi Shagala n'afuuka Shagala ewaka n'ogamba bannange Omuwarabu. Nze ntunuulira n'abamwesiimisa naye nze namukoowa lwange. Namukoowa ssente y'embeezaawo naye Omuwarabu atama. Go ge mazima. Aisha Nanteza Mafia wamma onkuwagira kituufu nze njogera mulamwa. Mukamooli gye nvumira naye wenzija live omanya ndeese by'amagezi bebi. Oli mutuufu ddiya bano abantu baagala kusooka n'obaviira mu mbeera ne balyoka ategeera
ate nabo singa mu butuufu balaba nti be bali mu nsobi amazima bavaayo ne bakwetondera. Nze nsooka ne mbakyamu. Amotisaala kituufu swiiti, nze nawulira obusungu ne mugamba nnyabo, I will treat you the way you treat me. Don't do good things for them. Me, I have my friend from Tanzania, she doesn't care. She said even if you do things they remain saying that you're bad. Kituufu Bernard, tebasiima zino embwa. Make-up Kiria, gwe nonna kawoya Sharifa nvaako. Neesiize just wanja, sinneesiiga ku make-up wammwe. Make-up bw'abalungi, fe ababi tulina kwesiiga Sadoline paint. Gwe nagambye nti you are nothing like Oman visa naye tewali gwe batagambye. Waliwo gwe nagambye nti you are nothing like Oman visa naye tewali gwe batagambye. Plosi engoye zirabika zikutabudde bebe. Bw'osirika nga bakumanyiira kituufu tosirika Amotisaala balage. Nze sisirika wamma. Sisirika. Ayomba nnyomba. Mwarabu ayomba nnyomba. Simuwa gaapu. Ate waliwo olw'ogamba leero kansirike ate ne kiyitirira n'ogamba ayogedde asiika. Ekitegeera baswiiti okwo okusirika bajja kukumanyiira nnyo. Omwana n'akaaba n'ava eri n'akubuuza akaabira ki ng'alinga agamba oba omusunye. Ebyo kati nze neewa emirembe, sikyayagala stress, nakoowa. Mba stress ng'omwaka ogwasooka ne gunjigiriza Omuwarabu kye ki. Kati ogwokubiri nange kambalageko fire. Saagala. Nze nabalagirawo ku ntandikwa. Bwe kiri swiiti ky'ozobalaga kyekikola. Oba ozze osirika omanya bajja kukumanyiira, naye bw'oba ozze oyogera omanya naye ajja kutya nti ono gwe ndiko naye mubanda. Omukozi tebamubaliramu ddala katiibwa. Oba batulabanga ki waba akuwa ssente aba amanyi gwe toteekamu maanyi go.
naye nga anyway mugume baswiiti kijja kuggwa eyakajja toggwamu maanyi naawe akitambuza gamba alhamdulillah kuba si byangu wabula I salute you hustlers buli omu waali muwa ekitiibwa kuba embeera gye tuyitamu si nnyangu. I salute everybody. Nammwe abagaba nuudizi I salute you mikwano mukoze kyamaanyi tukolera akatale. Jaliya Sumaiya Shamimu Muslim girls mutukoledde akatale oba ani addako anti ziri mu oven bali mu zifumba we zinaafulumira nga tumanya ani addako. Anyway ndowooza nkomya awo mikwano ebigambo byange gwe bikoledde Mukama amuwe kyasinga okwagala gwe bitakoledde nga bimunyiizizza I'm sorry. Yeah. Have a good night. May God bless you all hustlers. One love. I love you so much.